Tubitadde ku bbali ku nguudo za Arua ekibiina ekitwala omuzannyo gw'okubaka mu ggwanga gye kitegekedde empaka ezigendereddwamu okulwanyisa abaana b'oku nguudo nti basobola okuzannya omuzannyo gw'okubaka naddala mu masomero ne babeera bulungi. Vita Netball Club esangibwa mu Arua be bawangudde empaka zino ezeetabiddwamu clubs 6 nga bakubye Municipal Netball Queens ku bugoba 24 ku 11 ku final. Sala babiri ekityo nga ye president w'omuzannyo gw'okubaka mu ggwanga agamba bakutambuza omuzannyo gw'okubaka mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga bwe basuubiza. Tournament eno bwejja ne muzaayo abaana abo mu masomero ate ne mubayambako okuzannya omuzannyo guno nga ne ba national coach baffe bakafulu abalungi nga babatunuulira. Kituyamba abaana baba bafunye omukisa ogugoba ebiseera byabwe eby'omaaso nga birungi ate n'eggwanga liba teribafiiriddwa tuba tusobola okuba monitoring okutuusa bwe banatuuka emyaka egizannya ku national team. Abakulembeze mu Arua basanyukidde enteekateeka ya Uganda Netball Federation. It is not just on the streets that you can get money. For you to have your dignity, for you to believe in yourself, for you talent, when you have a talent, like if you're an netballer, you're an athlete, there are avenues that you can exercise and use your body for something positive, more positive than just being on the streets. We have the talents here. Very many talented girls here we have in this region. The first thing that we have to do, from me as a district, we have to budget for supporting games and sporting activities. Abel Chitaka, Salt TV, Omunyo.